Inside Story Uganda, real source of political updates. Nolo kuba buli eggwanga lyonna lirina okufuna omubaka oteekawo embeera naawe okulaba nga osikokola ki osikoza ozawulo nsonga eyo yennyini n'olondoola wobonyonyolera ani gwe tubatunenya bonna nga tubanenye ow'emyaka 4 webale nnyo 3 anenyezebwa kinene nnyo ow'ena anenyezebwa kitono kigeza kulaga kibe kinti Honorable Alan Mayanja Nakaseke Central mu Nakaseke district amanyi nti amasomero gano ga CB secondary tebanagazimba erese center filizino weziri tebanazizimba engudo zo tezinakolebwa ekyakola nsengera kukyogera naye kati yena amanya kwa kati ombako bera ku bukiiko bumeka bubiri tosobola kuba wonna noyina okuteekawo embeera nti munaakubula ebiri mu education munaakubula ebiri mu health biki ebiri mu internal affairs n'ebintu ebyengeri endala zonna so mu mbeera yonna omubaka oba wa nuupu oba oli wa kibiina ki kuba otuka mu parliament ebibiina bisooka ne bidda kuki ku bbali oba oteeseza ggwanga lyonna oba osakira ggwanga lyonna kakati ababaka balina okulaba nti basakira ekitundu kyabwe okujjako ensonga ennene ennyo kati ng'enzigundo za kolasi kiri ku record president alina okusayininga oluguudo as the substantive minister of finance kubanga kati nga bulabona Bakasayija abamuyambako buyambi naye nga mu actual sense ye minister waki wa finance n'olwekyo enguudo ezitakoleddwa tunenyani era tusaba zikolebwe bulemu ebe mugendako that is a fact okya bulungi kyovola bakati byabadde mu state of the national address yatugambye fa abekasanda bakyagaze kuliko nayogera ku Kasana district 46 lwe yasembayo okujja Kasana ajja mu gwakutaano nze nali MC w'omukolo ne mugamba ensonga y'oluguudo olwo era bwe yabadde ayoganaga nti abekasanda katumala okuva mu kalulu lulabwe lukolebwe kaira kirabika obayo bagamba asubira akola ki akira alota kakati bawona okusubira tewali kintu bwoba osuubira nti Honorable Sekabi ojja kulaba ebyuma bikeere nga biri wali ewuwo bikutte ku kiwoko kakati kiwoko butalangu ngoma kola mukulu Samewo katono nnyo Honorable Mayanja olabe nti okuva ekapeeka paka ngoma kola atandise katono nnyo sorry Dennis aina kagamba katono twali mutawana ennyingi y'egyenda mu 3 ya ssemateeka y'eggwanga ngenda gimusomera agize mu Luganda. This article y'egyenda mu 3 explicitly states that Parliament cannot proceed upon a bill that imposes a charge on the Consolidated Fund and other public funds of Uganda unless it is introduced on behalf of the government. Nti Parliament eyinza kugenda mu maaso neeyisa tteeka erijja ssente ku kitavu ky'eggwanga okugira nga gavumenti etteekero yerireese ku floor ya Parliament. Kakati gweoyagala Alan oba Ssekabira amuvinga ebbiiru kubanga engeri y'omubaka wa Parliament byonna bitukola ku floor ya Parliament oyagala tumuvinga ebbiiru etakkirizibwa mu ssemateeka y'eggwanga tofunye bulungi nedda nkugambye engeri yokka gy'aleetamu ekikolebwa ayina kireetera ku floor ya Parliament. Ssekabira kanongoose awuli mutu sikugenda kufukamirira mu ofisi ya minister sebo andeke malirize kubanga wanzikiriza mbimubuuze njagala gana wa mukwa akadde mu malirize byonna bikolo ku mulondola tafukamira ekyogedde kirala watugambye kale kamalirize byonna obiddemu lumu ekyokubiri yakoze obulimba mu ddakiika esooka ayogeredde ddakiika 7 alimbye emirundi 12 yatugambye nti Kawumu demo farm ya government okebedde wano naye nekukeberera farm ya president ng'omuntu kuliko Kawumu presidential demonstration farm bana ekyo nkiddamu oba sekyo yabawuddiisa nga mukwata sente musolo kumugulira wakaawe amu senior citizen njogera ebintu byemmanyi ali mu parliament zino gundi ziri nnya naye ne kano nakeera kankamuddemu mukkirize tukole bwetu Kawumu demonstration eki Kawumu presidential ki kino kyekisinga okubeera ekyokyakyankimuwe nedda ddamu soma akapande ka Kawumu gavumenti bw'eba eyagala okukulaakulanya ekitundu teteekawo ministry ekulaakulanya kitundu ekyo gavumenti eteekawo ebintu ebinene ebirabika senga gavumenti eno era ayagala luweera akule byonna bye yatandise nabyo ng'ayogera ku universities ng'ayogera ku makubo ng'ayogera ku makolero ng'ayogera ku malwaliro biyali erina okukola enkulaakulana yandize yokka mukuba byasi netereze kyakapande ako kalaga nti faamu akapande wasoma bubi mukkirize tugendeka wa mukuba byasi beera brief ku nsonga eyo kuba njagala tukwata ne ku nsonga kakati sebo mukulu Semeyo okutangaaza
eno ye manifesto ya General Yoweri Kaguta Museveni eggwako May omwaka ogujja. Nikiwani. Olwaleero amakubo agoogerwako e Bukalasa Agricultural College Butalangu ngoma amasindi kilomita 12 kuba katambula okuva e Luweero okudda e Butalangu naye okuvaawo okugenda engoma ove engoma ogende paka Masindi tewannabaawo. Era Bombo Ndejje Kalasa kilomita 19 okuva Bombo Maduuka ogenda ogwekalasa mwana watu tewaliwo wadde fuuti eziwera 8. Ne tugenda ekigambo Katuugo Kinyogoga eyo tesimanyi oba kolasi waali gonomboolera wadde abasaawa Kinyogoga kawewete eri ogenda ku barracks awo simanyi oba gyeriri. Olwo ne tugenda ekigambo amakubo ago gegalaga annex eyoku page 285 ogende paka page 286 kati awo sebo tewali makulu. Deputy Secretary General era waliwo okubadde oyogera ekigambo obulyazamaanyi obwatukubisa obote nga tugamba nti ttiimu ya Uganda People's Congress yali mbi ekitali kituufu. 1998 babaka ba Parliament bali 126 naye omugenzi Paul Mwanga Sedduge nga yali ekigambo kya Vice President era yali chairman wa Military Commission nga Yoweri Museveni ye vice we kubanga bakyali ababiri ku Military Commission ababiri be bakyali abalamu ku ttiimu eyo. Kano William Rupayolo Maria Buganda yayina ababaka 35 nga Western ku bukadde obusatu mu mitwalo 39 bayina ababaka 33. Northern Region nebeera n'ababaka 26 wewava ekizibu ne bagamba balyazamanyiza constituency 2 eya Eastern Region eya Western Region emu ne Buganda emu. Era ntugenda nti Eastern Region bayina constituency 32 ze 126. Olwaleero Buganda Region ey'obukadde 12 mu emitwalo 969 eyina ababaka 15 bemuli nabo awamu. So nga ate Western Region ey'obukadde 11 mu emitwalo 576 bayina constituency ziri direct 135. Olwo olyoka ogatteko n'ekiyitibwa district zeyina Western Region abo bebaka abakyala. Northern Region ey'abatono abakulu obukadde 9,915 emitwalo 9,900 bayina ababaka olwaleero 1,000. So nga Eastern Region ey'obukadde 11 mu emitwalo 4 bayina ababaka ba Parliament 144. Akati sebo ekyo bwe buzibu bwa Uganda. Ogenda okukakana 11 Parliament ze direct constituencies abantu Eastern yayina 14. Kakati tugenda okumaliriza mu nteekateeka eyo ekyo kyekizibu. Era waliwo n'ekiseera kino olujeregerero abantu baffe lwe bayina. Mu ekyo wawulidde ng'agamba nti Sise Mulondo muwala w'omulwanyi omugenzi Kano Livingstone Kateregga. Era mu ekyo Uganda People's Congress teyabagamba nti abo balemesezza project za government. Livingstone Kateregga olwaleero omugenzi Kano yavuganya mu Mukono North West nga ya Professor Mulema yawangwa n'emitwalo 2,841. Kateregga yafuna ku lwa UPM obululu 407. Era mu kiseera kino waliyo embeera y'olujeregerero obutambi obutambula. Major General Kayindo Tafiire ng'agamba abannuupu abatayina abantu bagenda kubanga beesimbawo mu regions endala. Abo nabo ng'ogamba nti nabo bantu. Naye ebyo byavuma Nuupu olwaleero General Kayindo Tafiire ne bannaabaala abali mu Tulubeero. Mu mwaka gw'ekinaana mu constituency ya Bushenyi North Bushenyi West Kayindo Tafiire yafuna obululu 785 ku kaadi ya UPM. Nga omugenzi Major Edward Lwangalanga yafuna emitwalo 3,400. Naye kakati 3,400 n'olusanvu. Kinaana mu butaano
kubabaka ba parliament abaino baba candidates abaino okwesimba 126 mu constituency UPM kuba candidates 126 yasimbawo 7 beboka ku 126 kinana Yoweri Kaguta Museveni kakati ku constituency 126 babaka 7 ana mwabana ebifo kina binana ana mubina constituencies mwana watu tewaliyo mubaka wa UPM yesimbawo kakati olwali tusogadde Luweero ebyo biyinza okuwambo kakati bino kwa president opposition engeri jeremeseza Luweero teremeseza Deputy Secretary General Rose Namayanja yakulaze nti by 90 mu myaka giri egyasooka Greater Luweero na Kaseke na Kasongola Luweero amasomero gali 5 kakati amasomero gali yagamba nti wetwagira wano NRM yagira gali bwegati kati gali opapi 10 bimeka kakati ekiyitibwa ekyo kyayogerako si kituufu mu mbeera eyo amasomero agali mu Luweero Alani Sekabira bebananyini masomero ng'abantu naye amasomero agaliwo mu Luweero district amasomero 72 gasaanyizibwawo eggye lya NRA awamu ne Special Force awamu ne NASA awamu ne UNLA nga wakampinga mpimpi tugambe gasaanawo mu lutalo era abaana 709 aba Luweero district Greater Luweero olwaliyo sebaabo tebasobola kuddayo okufuna kuva mu kyakubiri wadde ekyomusanvu okweyongerayo era tetwalina program okuva 86 n'okutuusa olwaleero katuberekkiriya amasomero Rose Namayanja ge yabadde ayogerako private schools zonna yabigase okay 82 n'agas erya Sekabira nga bali baliddemu n'erya Mayanja nga bali baliddemu ankugezezza n'eriri endagawe na parkinga mu Mutigo n'eriri era endagawe na parkinga kakati bwe tukomawo primary Kapeeko omugenzi batulumawo Kyobe eyo yasaanyizibwawo kati ajje lya NRA esimbawo land mine eyakuba bannamagye ba UNLA nekuba erigenda kugombola n'okutuusa olwale bloke ezaali za 99 n'amadirisa agenda birwamu tolinawo kyoyinza kusanga kyogamba nti kyekino empigi ye alien eyaffe eyawakiso Masuliita na Mayumba jangu kachiri amasomero 36 ng'abaana bali 1,507 tebaddayo kulaba ku lubaawo era olutalo ekirekera bwe lwaggwa mukulu Semeyo tetulina puroguramu ng'eyateekebwateekebwa ze n'olaga nti ekiyitibwa Luweero Triangle ye Greater Mbende Greater Luweero part of Greater Mpigi awamu ne Mukono Luweero Triangle erimu Kasese erimu Bunyangabo erimu Kabarore erimu Kyenjojo erimu Kyegegwa erimu Kiruhura erimu Isingiro erimu Kazo erimu Mbara erimu Bushenyi erimu Mitoma linda komboze mwao kati eyo Luweero Triangle yatuuka etye Bushenyi Mitoma biki program kubanga lindowooza original ekyali nti ekitundu ekyakosebwa olutalo that one I understand naye ngamba kyatandikibwa lwa kitundu ekyakosebwa olutalo kati Kiruhura ntungamo Bushenyi bayingirira batya mu Luweero era sebo lyagambye nti abaminisita abadde ab'omwero bonna bazaali b'omu si kituufu omukyala Alice Kaboyo olwaleero mulamu wa Yoweri Kaguta Museveni taata wa Janet Museveni ye mukulu wa taata Alice Kaboyo era 1979 Yoweri Museveni ogw'ekinaana okumukwata Kaboyo yali kololo mu maka ga Yoweri Kaguta Museveni nga vice chairperson wa military commission olwaleero Kaboyo obuzaale obwabwe bwayirenga ntunga mu district Ruhama era olwaleero programu mwaba abantu bengenda okulaga ente za twalina mu Greater Mbende Greater Luweero Greater Mukono ne Greater Mpigi twalina ente 85,136
by December 1983 twali tusigaze ente emitwalo 17,900 mwali ebintu by'abantu kweri mu myaka esatu emitwalo 85,446 zaali zisategadde emitwalo 17,900 naye amaka g'ewajjajja wa Kaddu Mukasa ente z'omuguwa ennya ze baatwala ne ziriibwa kuba ejje lya NRA lyalya UNRA yalya Special Force yalya abannasa ne balya ne ba Youth Wingers ne balya kakati tugenda okumaliriza okutuuka olwaleero ente ezisasuddwa bilioni 5 za Lango region Acholi Teso ne West Nile era buli regions ezo bilioni 5 abantu abakwatibwako Brigadier General Jacob Asiimwe n'abalala abo be bantu nga Ssekinoomu neza mama wa Mukubabyasi ewa Haji Busuulwa ekyayimba Jezali wakojjange Mukasa Bulana eyasooka okubeera meya wa Kiboga Town Council bwezali bweza kojjange Sajjabbi Maseruka ekibiga n'abalala erwanko abo n'olwayo twaliyo eryafunyiwe Mukubabyasi wadde akayana mbadde ngamba ku nsonga eyo ne bwe tukomaawo kuba Mukubabyasi abejjeereza government program ezitereeza ebitundu ebyalimu entalo sisuubira nti Alan agirimu oba Dennis agirimu ogambye billions and billions abalango basasulwa Lango region bilioni 5 ku lw'ente n'embuzi n'endiga Acholi kyekimu omugenza kambuze omukulu okyayinza omulaba banaye mpozi kyesaabagambye ono y'omu ku baabaliira muwogo n'ente zaayogera naye yalya sebo ate taate ne maama era nabo balina emisiri aleka abantu bakumanye ono be bakadoogo abaasikulanga muwogo Museveni yarangirira olutalo ng'ennaku z'omwezi 6 February 81 Mukubabyasi n'ayingira nga 7 February 81 balangirira leero enkya n'ayingira mukulya ente ne muwogo yaliko sebo maliriza ensonga kakati olwaleero abantu abali displaced wakati wa Greater Luweero Greater Mbende Greater Mpigi be baliwo Luweero abantu emitwalo 42,474 bye bitundu 41 ekitundu ab'Empigi eno ye tutwala abantu emitwalo 25,303 ye 25.5%. Mubende emitwalo 32,800 33%. Abo mwana tubogenda mu gombola ze ziriwa ezogerwako abali displaced. So nga twalina IDP camps mu Greater Mbende, Greater Luweero. Njagala kujjayo ma. Twalina njera kyenjagala okubuuza. IDP camps twalina 5 yali ekapeeka Essemuto Kabeere Ndejje tojazimalayo nyingi kakati nga tugize okugamba olwaliro bwe tugenda okumaliriza mu ebyo ebitwambula okutattanibwa eggombola y'Ebukuya eggombola y'Ekiboga Butemba Bukomero Ntwetwe Sekanyonyi Bulera Kikandwa Namungo kiriza mbuuze kukulabako ki ekiganye okubeera nti Luweero eyambibwa eyabaleera ne mujja mumaze mu gavumenti emyaka 4 busosoze oli kyagambye Semeo nti amuyina okulobinga kama Secretary wa Ministry ya Health Dr. Twine ne maama we Nalongo taata wabo bwattibwa okuva Engoma bwe baavaayo ekiyitibwa Game Reserve eyaleka embulo Yoweri Kaguta Museveni ne cabinet ye ne military high command bajjako square miles 15 abeeyo Nyabusozi bo ne babagabira Kanyarero essomero ly'owulira erya Luweero Triangle mwana atuliri Nyabusozi Kanyarero naye abaana emyaka gino egya Arani ate kati abaana ababo be basomesa abaana b'abalwanyi aboono atali yuwo mu 8 Kanyarero wunzika akati sebo mu kuwunzika okwo ebyo ebikwatagana n'enteekateeka eyo ekigambo ky'abantu Luweero Triangle eyogerwako omugenzi Meka ngenda okulaga ekyokulabirako ekifaananyi kyewalabye ku baavudde e Kampala e Bukalasa kitwale ne kyewalabye Lango
Elango yasookedde Kyoga County ya Amalta district ne Dokolo. Bw'avaayo n'agenda otuuke district na Alepton. Alepton district bwe yagenzeeyo ne tutunuulira olunaku olwokusatu olwokuna n'ejjo olwokutaano. Lango sub-region ina abalonzi akakadde kamu 2,214. Naye enkiiko ezabaddeyo bw'otunuulira Paaki, Lira, Amalta, Dokolo abalonzi abo be bayina, naye Amalta ne Dokolo abalonzi be bayina disitulikiti ebbiri tebaweza balonzi 18,000. Districts ebbiri otuke eyina 14,012 abato n'abakulu. Kakati ekifaananyi ekyabaddeyo Vice President Speaker yajja abeebukedeya ne bajja abeekabeera Maido Muteso bonna ne babakuba kulaale ne bajja abe Oyamu ne baddira. Kakati oli musirikale kakati njagala nkulage kikyo kyetuyina njagala tukapukyalinge baba abantu omukulu anti wuuyo gwakulage anti wuliriza Simeo akulaze constituency yonna district yonna ina abantu 10,000. Commissioner Simeo okuva 1980 ndi active mu byobufuzi era n'enkola ya Yoweri Kaguta Museveni nga nkyali ku muliraano naye kyetuyita political campaign rallies footage analysis. Abalonzi ab'Eddokolo abali mu register abantu abaddewo nga Ddokolo ku kisaawe mwana watu bali 25,000 egy'abantu naye nga abalonzi ab'Eddokolo mwana batu tebawera 10,000. Otuuka ku 14,012 olukiiko nga bw'olulaba ekigambo kya Milton Obote omwaka gw'ekinaana Kitugumu okwambaza t-shirt za Uganda People's Congress NRM kye yakoze buli muntu yenna yagenda okupabulikiraale zonna mpya. Kakati nze kiikino nze eyo topic ngikomezaawo wano wende yeruweero kati bino byenkulaga ate opakanya nze ngambye eyo topic kakati kyenkulaga bagamba mukubiya byasi yuza mukuba byasi emyaka 45 wendi mukuba byasi footage ey'Eddokolo footage eya Amulka footage eya Alepton olwaleero ekiyitibwa ow'Oluganda Amson Obua okwogera kwe teyayawuka ina Benny Wacha owa 1980 ng'ali ku nteekateeka y'olukuŋŋaana teyawuka n'omugenzi Atim Cecilia Atimwa Gwal teyawukana na Daniel Omara Atubo mukuba byasi ensonga eyo saakuyise wano ku analyzing alaale zaabwe sinakuyita ku analyzing alaale n'abantu gye baavudde si gwe tuliko ogwo omulamu kaakati ngenze butereevu wa Simeo nzizeyo wa Simeo naye analyzing muka njagala mutunuza ku human rights kati njogera ne Commissioner Simeo Nsubuga wajja wano olino oga nti mwatudde n'akakiiko k'ebyokulonda n'aba security nammwe aba human rights ne mukkiriziganya human rights we zigenda okukuumibwa eddembe n'akuuma bonna abalonzi buli omugoberera programu ye Honorable Simeo simanyi oba byendaba byolaba lwaki kituuse kityanga bakandidate abamu abasirikale babagaana n'okkuba enkuŋŋaana electoral commission we yabakkiriza ne kituuka na kitya n'okubeera nti wali mu poliisi weewaawo tokyalinayo obimanyi yabadde ddaala ki eryo Nyamahoro izeti Senior Superintendent of Police Anabera Nyamahoro yabadde kyotera full uniform Senior Superintendent of Police ngali kurale asaba kalulu ka candidate wa NRM tewali kyamunyegeddwa songa bwe yali kupala kateke nandala mafabi yabadde najalaga ne bamugano genda mu kigondi ye eguro Robert Kyagulanyi yabadde na kubayiganga ne mukiike
nsonyiwani ngenda nenkujjukirira mu police. Exactly, you can say that. Ng'agenda eyiganga okusinziira programu ye ya campaign nga gy'alina okubeera. Laba ekyakoleddwa nga talina kugendayo. Zaabadde ssaawa nti 9 ez'olweggulo agenda mu lukuŋŋaana lw'olunene. Kiki Human Rights Commission ssebo yogerako ku ensonga eyo? Ssebo weebale nnyo bali ddala. Okusooka tutandikire wano nga bw'okiraze. Kuba kumenya mateeka. Okusooka nti ono candidate anoonya akalulu nga bwogamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba candidate yenna nti programu yafulumizibwa era nekkiriziganyizibwako buli bakandidate bano bonna 8 buli omu alina kuba mu district emu buli lunaku ayinza okugatta kuba 2 ayinza okuba 3 nekyembadde ngamba kyekino nti ono waabeera tewali mulala abeerawo ye bottom line kati wabanga programu ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu yabadde Mayuge yiganga n'awalala gyalina okukola ki okubeera omulamu omukulu kyekino alina kubeerawo ssaawa mmeka era alina kukozesa kkubo ki kyetuyita route charts nti n'amakubo gennyini baba bagakkiriziganyako nti bw'oba ova e Mayuge okudda eyiganga ojja kukozesa kkubo liriwa kkubo lino kati ow'ebyokwerinda yenna kiba kikyamu gwenga oba regional police commander oba DPC n'oyimiriza candidate okuba olukuŋŋaana mu kifo kyakkiriziganyizibwako n'akakiiko k'ebyokulonda nga ne bakama abeene Kampala olukuŋŋaana baalulimu kubanga akakiiko k'ebyokulonda chairman w'akakiiko ne bakomishona ne inspector general wa police byonna emirimu kati bagitambuliza watya wamu era walabye inspector general wa police yalonzeeyo senior police officer avunaanyizibwa ku byokulonda deployment zonna so kati awo kiba kikyamu nti omuntu ono kati owa police obanga oli DPC gw'omulimu ogwo bano abanoonya akalulu kuba wa bukuumi kuba wa security kuba wa bukuumi olaka video kenalabye nga ndaba ate abasirikale bo bennyini ono aduumira tiimu ya Bobi Wine ne bayabadde DPC aduumira tiimu ya Bobi Wine yes waliwo wa police aduumira bano bebamukuuma ng'ate bawanyisiganya ebigambo ne DPC ndabalabye nga bawanyisiganyiriza ddala which is unprofessional kubanga ate mwembanga muli basirikale ate nga mwena boli officers mulina amayinja temulina kuwanyisiganya bigambo mu bantu ate wabawo differences mudda mu office ne mugitereeza naye nabye nga ate patrol yekulembedde eyonoyenzuga nti ba DPC yabaddemu kati ono webalinyo kati kolaba ali mu bimyufu ali mu kiddugavu ali mu black ayi mukome wa Bobi Wine ono wansiganya naye alabika yadumira waawo kati kyo tekyandibaddewo mu nkola y'emirimu gye bayita eri professional ey'ekikugu kwamba mwakkirizganyiza nti ono alina kuyita wano kye balina okukola kumuwa kkubo bakole ki bayitewo naye nsuubira nti ensonga zino reports zino bekikwatako bakikoze eki bazifunye kubakama baabwe ne Kampala kubanga omusirikale banga oli DPC oba RPC ebiragiro bijja ku headquarter balina okubalambika nti subsequent meetings ezikola kyeziddawo abantu babaleke banoonya akalulu nga tonalinda kowa kubanga tonavaawo mwe muyingirawo ddi mwatuula ne bano ne mukkaanya mwe mutuula mu office namwe ne mubirabanga nze bw'obirabaawo naffe abakugu baffe baba batudde kati bo kubanga ssemateeka atukkiriza okunoonyereza nga ffe twetandikidde on our own initiative kati wali atugambye kati abaana baffe abatula kwa kati awolaba ejjinja tulinawo office regional office twalawo wonna kati kumande bwe natuuka mu office nsuubira nti regional officer wange w'ejjinja ajja kuba lipoota amaze ogituweereza kati ffe byetufuna essaawa eno kwegamba inspector general wa police kuba kati buli mwezi tusisinkana ne ttiimu ye yonna kati bulabudde ku fayiro twasazeewo tetukuma ku inspector general kuba kati olaba amagye ogalabamu twagambye ne CDF oba omuntu yenna gwa n'atuweereza abeere mu nkiiko zaffe director general wa ISO kuba bambega bo bali buli wamu nabo batuweereza omuntu bagende nti akati bano bikyo kye tulaba kino kiyimirire ebyo tebirina kubeerawo okya bulungi abasirikale bo mulimu gwabwe kukulaba nti abantu babawa ebyokwenda omuntu akola bulungi n'ava mu district kubanga obuzibu bwandize kati nga boolabaawo katugeze nti olunaku candidate Kyagulanyi oba candidate Museveni oba candidate Nandala oba candidate Mugisha Muntu ababiri bali mu district etya abo bwandibadde obuzibu naye muyina candidate atya omu agenda kuyitaawo kakati tewali mbeera yonna gwe musirikale ng'omuntu okira bulungi
lwoteekawo mbeera okulemesa ate njagala okulaba kati abaserikale bandaba nze kyenjawulo kyennyina tinalimbaddeko nammwe nalimbaddeko mu constitution wadde sikyalina mwene twogera era so mbadde njogera ne mukulu lusoke nga irako bye mubuuza kuba ebyabadde awo kati omuserikale totwala nnyo kubanga oba ŋŋambe ntya teweefuula kubeera mu katuuki kusinga paapa kola omulimu gwo overzealous tubeera nnyo overzealous kati wabyono owa patrol oyo ng'olaba afaayo nnyo agidduka misinde amubroking oze n'okutomererawo omuntu n'akola ki kansembyewo kano ku ludda lwo Nyamahoro mwogereko senior superintendent kakati senior superintendent ono kyeyakoze babanga kyakoze kituufu ng'era ye nnyini kubanga mu byamateeka katono nnyo taata nzija mu byamateeka the right to fair hearing kikkirizibwa sebo ni kamisona wadde mbere ya Buganda kati akizo kweyuza abaddamu lina yandikuwa kuba naye yatuuse n'ayogera n'aga nti omanyi kino ffe tebatukkiriza basabira kalulu kyeyakoze kimenya amateeka kyeyakoze kimenya amateeka kubanga one is a serving officer omuntu yanange oyambala uniform eyo oba yamagye oba ya prison oba ya police as long as you oli mu uniform y'ekitongole ebitongole bivunanyizibwa okukuuma bannayuganda bweteeka likugamba toyina kugwa era kati Nyamahoro yandibadde kulaala eyo ng'ali bali ayimiridde ng'adiployinze budiployi kubanga tewali akuba munne lukuuguluyi tewali alwana naye nga yabadde asabira muganda wange Aluna Kasolo awo yakozemu ensonga osobola okukola ebirala byonna omuntu oba omuwagira naye nga sigenda kazindaalo era bwekibanga kanewo ku nguudo esebo abo opposition bakkirizibwa kukozesa za ttaka eziyita ewala zokka eza kolasi zonna tebakkirizibwa lutukyati si zino tezitunulira candidate gundi teba candidate Museveni oba candidate Kyagulanyi oba candidate Mukisa buli kuba bonna president kati saawa eno mu mateeka bali ku level emu kakati lwaki abasirikale bagaana esaawa eno ku mateeka bali ku level etya emu kandi ekiwe kakuta Museveni kyabaawukanyako kiri ekintu kitya nti ye is a serving head of state kubanga kino ekisajja kigwako mu gwakutano gwa mwaka gujja gamba ye exceptional gyakola kijjayo n'ebirala byonna ze nali lweza nga beewandisa kulwakakiko byeyokulo nali okulwakakiko eddembe ly'obuntu lwakuba ate abamawulire bazimu bagamba owerekedde mukama wo ssebo ekituufuziramu ekibuuzo kyoaga ekideesewalo lwakakiko eddembe lyabuntu kuwerekera mukama wange naye mukanda wange kiri bwe kiti tukita root charts amakubo gonna gakkiriziganyizibwako akakiko k'ebyokulonda nti nabebyokwerinda nti kwate ekkubo lino kwate ekkubo liri era wanza kwanga wabaddewo obuzibu sagala kulaba nti ngwa ludda lumu ne bakandidate mwenna ne bajenti bamumanyi kati mutula wano ku telefayina mukkiriziganye bulungi n'ab'ebyokwerinda nti gano ge makubo ge tugenda okuyitamu nga tuli mu district yammwe olaba kati mukasa tewali kusika muguwa nembanga bali mukulwana naye kankusabe busabe kino kuba byoyogera birungi nnyo naye biyinza okuba tebijja kukola mbadde nkusaba oddeyo ne bakamawo mu kakiiko ako muddemu muyite abapoliisi n'abakakiiko k'ebyokulonda kuba nze ayogera ndi musajja mukulu ndidde ku Ssekukkulu eziwera bino byendaba nabiraba ne mu 2021 nga waliwo awomu ye waayita isoke naye ng'abalala ne bwalina nga bamugoba ne mu kibuga n'agendeyo kilomita nga 2 ewala ku kibira eyo nga gy'alina okukuba olukuŋŋaana bizeemu ne ku luno kati bw'ogamba mbu mukkiriziganye nga bakugaana ne electoral commission we yakukkiriza okukuba olukuŋŋaana kati simanyi kye bagenda kukkiriziganya kyo so ekyo kiba kikyamu charts weziri n'ebifo webiri nekyensobola kati katutume ddayo tule ne bakamaabo ne bakulu banne ngamba mu electoral human rights commission musinkane n'abakulu bali tutuula ffenna tulinawo meeting etugatta ffenna ensonga eyo mugikomyewo ey'amakubo ne venue n'abaofiisi okuyimirira kubudaala kino mbadde ngamba ekya Nyamahoro ekyo yakikoze ng'omuntu era bw'abavunaanyizibwa katono nnyo bw'abavunaanyizibwa bamuvunaana ye naye ng'ekitongole wadde sikiriimu nekye nayogerera tekiyina poliisi egamba nti omusikale wa poliisi genda kazindaalo osabira omwenda byafuze sabo ow'emmamba mu Namubende nga tugenda mu maaso era Kasanda esebo nyina Mahoro nga superintendent of police nga ali mu bakuuma abakulu ku parliament yabeerawo kaawo sabo yagisaako Bobi Kyagulanyi VVIP very very important persons
sabo yagisaako ekiyitibwa ribbon Kyagulanyi mutogikwatako naga tukagira kakati yo muntu sibo bageno bw'ekyo kire ekyo oyinza okugira nze nkugambye emyaka 45 gyakayita mbadde very active ate ebyo ebikolebwa olwaleero poliisi gyogaanira mwana wattu bwe twalina state minister wa internal affair Kano William Loropayo Maria gyali ali myaka 9 teesere Sorot mwana wattu be baana baliwo Yoweri Kaguta Museveni ali mu kigamba agenda mu garage emmotoka zatambuza zigize emmotoka agenda ekireka ye ne mukyala we ne mutabani waabwe olwaliro CDF ekireka oba muwambira Claude Block era mukyala we bagenda okumaliriza omu ali ku olwaleero Serena Hotel weri ye yali Audi Conference Center. Bebate myaka abali eri nti wayi mwategedde akubira ba Alice Kaboyo nti mwategedde yakwate simu ekororo olwaliro ye minisita walwero twayango titegeeza bo so mubumpe mpikyogezako tuga nti ebyaliwo ebiriwo bye balwanyisa bye bakola era yali akomandinga road block obudde bugenze yali lieutenant biserero Serino Ben Oboti yafa lieutenant Kano Alani alina kyagamba ng'obudde tebunatuggalawo kadu mukasa mukiso gumpeereddwa pozinga ngenda ku nsonga eno sofaana ddala ensonga Bera brief ne Dennis Haji naye nsaba onzikirize mwami Simewa alina ekigambo ne banne kye bakozesa ekya lobbying ab'NRM bakyeyambisa nnyo okukulaga nga babeena era babanonyeyo akalulu basebunya badenesi b'opposition tajja sobola kugenda ku meezi entukuva wali mwami Museveni so agezeeko akusigira ekifa tolonda opposition because tajja sobola kubeera na mwami Museveni ekyo si kituufu wabula bakyekweka osanga n'ONRM ne parliament ku fulo atavangamu yadde ekigambo n'ebya budget tamanyi gye bigenda maaso kyokka bwe yali anoonyako yalimba abantu bwagenda kulobinga MP wange njagala okkirize kakati olwaleero be balonda naba mu cabinet ab'NRM bamala emyezi 3 nga ne president wakozeeki so bannansi mu kaseera kano ke tulimu basimewo ne bannaabo ab'NRM tebabalimbisa ekigambo kya lobbying tolonda Alani kubanga ono yajja otuuka no member of parliament twina budget and resource allocation nga member of parliament you have to stand up and speak n'ogoberera era bwe kyokyo kitambulira mu line nga tuzze kwena ensonga olwaleero olaba olupapula luno lwenkutte kalamba kaliko omutwe ogugamba the electoral commission campaign guidelines for presidential candidates 2025 era zaali gazetted nga July nga 23 omwezi ogwa July 2025 naye njagala nkunokereyo ennyingo egamba yino erimu ey'omukaaga equal treatment freedom of expression and access to information of candidates that is section 24 of Presidential Election Act naye kugamba during the campaign period every public officer and the public authority and public institution shall give equal treatment to all candidates and their agents. 6.2 subject to the constitution and any other law, every candidate shall enjoy complete and unhindered freedom of expression. Eyomusanvu 7.1 egamba all presidential candidates shall be given equal treatment on the state-owned media to present their programs to the people. Olwaleero gano gonna amateeka wegali ebigobererwa byabakama babimanyi naye equal treatment eririddawa teriwo. So olwaleero kye tujja ne tugamba nti bino byonna olwaleero mwami Museveni beerabira ebyabalwanya mu nsiko Kyagulanyi n'akuba olukungaana president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olaba we bakola deployment kati olwaleero president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja Nakaseke ku Lwokuna w'ekijja naye ogenda kulaba eba deploying ogenda kulaba ebatugaana ogenda olaba ebatugaana venue alina kubeera kiwuko ku kisaawe Lwokuna wiki eno etandika naye ogenda kulaba DPC ba RDC baani ba DISO
nga bakozesa amaanyi ge batalina nga bakozesa kubanga bakozeseddwa Mwami Museveni ne banne bahindalinge batulemese olw'okuba nti Kyagulanyi president ajja ne message ey'okukyusa abantu gye bali babasibira kakatambala ku bwongo okujja okubalaga nti bannange obuvunaanyizibwa obw'okukyusa eggwanga lyaffe obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ensi yaffe n'okugirwanirira bwe buno batulimbye kakati bino buli Kyagulanyi lwajja n'eno information Mwami Museveni tayagala etuuka ku bantu kati yajja kukulimba ti oyise wabi toyise watuufu toyita wano kubanga kati olwaleero abantu bayaayaana olw'enkyukakyuka bino byonna olaba ebya manifesto webiri n'ebirala byonna naye abantu baagala transition okulaba obukulembeze bukyuka butya abantu babe n'eddembe lyabwe ery'okweyogerera nga nabo ensimbi zaabwe ez'omusolo bawulira nga zaabwe era nga zikola kye zirina okukola kati byonna tulabula poliisi era simeewo omwebaza ayimiridde ku mazima era simayo baanaasigaza akalimu kuba mu gavumenti ya Mwami Museveni bw'oyogera amazima nga bw'akyogedde nti bana ekyemukola kikyamu ojja kuwulira nga bamugobye nga takyali commissioner abeerenga nze atali mu gavumenti lwakuba alane yagadde okusaasira simeeyo gavumenti eno buli dakiika ebeerako abantu beesuula ku jirikiri ono y'omu ku baakola ennyo okuyamba Museveni okubeerako kino ekisanja ekiriko be bakyusa semateeka bwebuzimewe wakyusa bino byensazeewo okwogera bwemwagala kubinzijjaku oba yino Semewo yali mukwano gwe ng'atambulanga bwentambulanga muntu wa bulijjo naye agenda okumalako palamenti ng'atambula n'abasinayipa mwerabidde ono Semewo yalabye ebirungi n'ebizibu mu bulamu ibana imotoka yiwagiteka yali kuba sinayipa ewe eri ntambula nayo ono yali mbaka parliament wa bulijjo naye kasita yagira nayo nange ne Mungu akugaziyize kabuliyo nayenze amukuru Semewo kyala kyenjagala okujjukiza watugamba ogenda kukola mugenda kutunulira ku nsonga z'abaana waliwo abaana abaasibwa mu 2 n'okutuusa kati nga tebajjanga mu kooti kati ate waliwo n'abakyagenda nga bakwatibwa waliwo emisango ogiraba mbu obadde oddukanya essomero eritalina layisinsi tokkirizibwa nakweyimirirwa ebintu ebiringa ebyo bye twatandikiddeko bye bayita emisango gy'ebyobufuzi naye nze bino byonna byetuyitamu ne bino ebyokulemesa Kyagulanyi okugenda gyagenda ne bakandidate abalala mbiteeka ku Semewo ono Semewo Subuga ne mbiteeka ku Rafairo Magezi ozayo mu palamenti ye-10 ne mbiteeka ku maama waffe Rebecca Alitwala na buli bonna abayambako ababaka abayambako okujjulula ssemateeka waffe okumugjamu obulipo obwali buteereddwamu njagala kubiga byogere mu Luganda kwatu mu program ya Luganda abakola ssemateeka oli yasooka mu nkola eyannakyewa okulaba Uganda engeri gyeritambulamu ndowooza ali mu kulobinga ezo seed school 2 zayogedde nga ayagala bazimuwa akobe mu parliament naye lwaki siwaayo bannayuganda bano nze ndobinge bwe ntyo waba olobinga olina okwako kyowaayo nawe beeko kyofuna yawaayo bamuwa seed school 2 n'akulemberamu banne okutunda ensi ye ezo seed school zandize ne botandiyambe Mwami Museveni kweyongeza kisanja pozi n'ekirala ayina wano mu Luganda maliriza n'ekyo kyoyogera kyennyini waliwo kye bayita okwewa importance atugambye mbu bagenda kuyita CDF mmwe bantu nkwe information nasi kimenyawo bw'oba toyagala kimenyawo lindako nkwe information kiddemu mu kankuwe parliament yekola appropriation bali government ejjange egambye kino tukitegeeseyo tunebwetu kati abakulembera ebitongole byano bajja mu parliament ne beewozaako ku budget zaabwe oba ne bannyonnyola CDF yagamba nti nze segenda mu bugologoosi anti kikagologoosi tiyinza abaddiikuula babeereeyo mu byabwe mazina g'embaata kati bwe kibanga palamenti oli yagamba nti obugologoosi buddiikuula sigendamu kati ate wulira baana abali mbubaagala bamuyite naye ssentebe wa Human Rights Commission yamuwandiikirako ng'amugamba okuleeta Eddie Mutwe bwe yagamba nti muyina mu basement
n'amuwa ekiseera era n'amuleeta mu anti sikiriza maliriza obudde butuweddeko maliriza anti ono erinnya liri nemukunge nyina mahoro bwe mugenza okumenyaamenya abantu bonna abali mu bifo mu gavumenti ya Museveni either omuntu oyo aba amumanyi ng'omuntu oba ng'ayina amumuleetedde era onalebusaka kyoba otwala oyo akugambe yali sebo nkusabye kusimbula kati kankuwa ekyokulabirako ono Nyamahoro ogenda kulaba nga omu ku banene b'omu gavumenti either muwala we oba yamuwasaamu oba biki so bajja nga baluganda ono okusinziira ku byakolera Museveni mu kukyusakyusa constitution ono tebandi musudde ku jirikiti naye n'okumuleeta obuleesi ku bakomishona ono Simewu yamala kubonaabona n'avaako nevvu buli munagaba ne Simewu ali eyafiireeyo agenda kufa omanyi nabadde njagala twogereko komaweno honorable nabadde njagala twogereko n'akakuŋŋonta kye kakoze akakunkunda kamwe akanobo kyangu nnyo lindako nedda sijja kulindako yaleesa abasambi abasinga okubeera balungi mugende naabo tejja kujja obudde tewali Semewo siibula ku lwaffe oli wa human rights mbadde njagala mu ekyo onalebusekabirira bane bangambye siibule ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu twateekawo enkola nti ebitongole bino byonna ebikwasa ddembe ebikwasa amateeka ebitongole bya security tusisinkane ne kyamano kakiiko k'ebyokulonda nafe ab'eddembe ly'obuntu wuliriza taata tukole ku nsonga z'eddembe ly'obuntu kati ono afunye obuzibu tuyita CDF nga ofiisi so singa omuntu kati g'obuzibu bulina ku muntu era siibula omusibiri ng'aweereza abantu ne bajja mu lukiiko kubanga mu ofiisi ye alina bangi siibula Simeyi yakwata muleke Semewo asiibule mwagala tuveeko nga ono eyakwatirako la fayiro omuguwa ababadde batulaba n'okutuwuliriza mugende mu maaso nga mulaba era muwuliza terefayina Ssaabasajja Kabaka wangaye naye ku nsonga eyo tetuyinza kusukkawo Ssaabasajja Kabaka